ekyakabenje ekigambo kye tukozesezza kitubonyaabonya kati mu kyaki. Mu kyaki ekintu kye tulinamu ekitusuula era ne kitutwala mu kibi ne kitutwala mu kuddamu n'okwambazibwa emizimu bakiyita sinning, committing a sin. Kakati baali placing a sin ne weakness. Naye Yesu teyafiiririra sin, yafiirira weakness. Naye musumba ngo Yesu yafiiririra sin. Yes, ngo anti twagala okibikkiriza ne tulabira nti bwe tukibikka tetugenda ku addressinga issue. Ebintu ebibi byonna nsonyiwa okulya ekimuli. Omwana w'omuntu yayiiya ebigambo ebikibikkiriza. Oba okitegedde nti n'atamidde omwenge baagala gamba nti anywedde omubisi. Ate era n'ekyo bw'ogattako ekirala musumba nti okugoba emizimu mu kkanisa kweyongera okukendeera, counseling ne zeeyongera obungi. Abantu abamu tebeetaaga counseling, beetaaga gobako mizimu. Kinnyonnyola ekigaziweko. Nti omuntu bw'ajja mu maaso go nga mwenzi teetaaga gamba kati appreciate your wife more. Mugendeko out, yambala bwoti, kati engeri gy'oli omukyalo omwami omusikirizeeko mo, maybe omwami olabika okuba wadde tomulabirira bulungi. Ne tudda mu counseling, nfo ky'okugamba omukazi zeeta emikono tusabe. Baawo omwami yennyini okujja wano ne tugoba bugobi, ne tumanya nti omuzimu ogutudde ku musajja ogw'obwenzi, omuzimu oguleese obwenzi, kati tubale nti ye kale si mwenzi. There is a spirit in him emuleetera okukola ky'akola. Era bwe singa emuvaamu n'ajjula mwoyo, tugenda olaba ebibala eby'omubiri bigenda, kubanga kati mwoyo mwali ebibala by'omwoyo ne bijja. So kasita tunaasigala nga evil spirits tuzikansolinga nga tetuzigoba. Era oyo omusumba eyakyala mu Uganda yakola bulungi okugoba emizimu ku musumba. Kati buba buzibu bwa musumba okuddamu n'abikola n'addamu n'abeeranga n'emizimu gye. Kati abamu baagala bakansolinga.